Tuddamu kwaniriza ku programu yaffe Akameeza. Programu eno tuba tuwayawayamu ku bigenda maaso mu ggwanga, ku mbeera y'ensi nga bw'etambula, mbeera y'emirimu n'egy'envudde w'omuntu bwe tuba tukyaziza. Olunaku olwaleero si mulala wabula omwami Mulindwa Hillary. Ssebo buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusiza nnyo, ndi musanyufu lunaku luno okulaba nga mutabani wange azze tunyumyemu ebintu ebitali bimu. Nze Mulindwa Hillary, mutabani wa Natoli Kirijwajjo agalamidde ekirembwe mu disitulikiti y'e Kyotera. Maama ye mukadde Tokisita Nambogo ye waali era kyatulabirira wadde tukuze naye era naye kyatulabirira. Kakati oli bw'awulira erinnya Mulindwa Hillary wandyagadde ategeere ki? Omwami Mulindwa musuubuzi asuubulidde emyaka 20 nga nsuubulira mu kaliisizo wadde nga emyaka gino nawummulamu myaka 20 nga ndi musuubuzi. Kakati mirimo ki oba musuubuzi waki? Omusuubuzi wa kyakala, ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, gambe sukaali, sabbuuni, munnyo, biki tubadde tusuubula ebbanga lyonna nga tubijja e Kampala kubituusa mu tawuni yaffe y'e Kaliisizo. Era bwe tubituusa ng'abasuubuzi ate bava mu tawuni obwesudde nga bajja batusuubulako nerejjalejja nga tumutunda bbanga eryo. Esebo, kakati embeera y'ensi iffe ng'abavubuka tulaba ekyuse nnyo, kuba we tuwulira ku mboozi ku mirembe gyammwe gye mwasuubuliramu ate tulabanga ebintu bya njawulo nnyo ku mulembe guno. Gw'olaba ki ekikyuse? Waliwo ekyetaaga okutereeza oba kyakyuka kati tulina kugenda nakiriwo? Waawo ebikyuseemu bikyuse nanti era ebintu ebikyuka mulina okugendera ku nkyukakyuka ebezeewo kubanga bwe twasuubulira twatandikira mu kuleeti ya soda ng'egula singi 8 naye kati eri ku mutwalo gumu 9, mitwalo 2. Kati enkyukakyuka ya ssente okunaabuuka ebintu ne biba nga bya bbeeyi naye era tikibagaana kukola kikugenda maaso na kusuula. Ye atulaba yandyagadde okumanya obusuubuzi obuyingira mwaka ki? Yabaffe ekibuga Kaliisizo kijjamu mwaka ki? Mwana wange obusuubuzi mbutandika ndi muvubuka muto, nalina emyaka 20. Obusuubuzi mbutandikira waffe mu katrading center e Katana. Katrading center ako kali kumpi n'ewaffe. Katana ono ow'Ekyotera? Katana ow'Ekyotera ku lwa Kifukamiza road. Bw'oyita bw'oba ova Masaka batonatuuka Kyotera waliwo awo bayita ku buyambi ebiikira kati wowetera n'okwata Kifukamiza. Olwo obusuubuzi obutandika? Obusuubuzi mbutandika era nga bw'omanyi omuntu omukujjukujju namala okusoma nentandika okulimaalimako. Nalimako nenfunamu obusente nentandika obusuubuzi. Nalina mukwano gwange Sande Kyomya sajja yannyamba nnyo namubuuliramu ekirowoozo ekyo. Nangamba ojja kusobola okukola ki okusuubula nyinawo obusente bwange olwo mu budde obwo mu 94 mwana wange emitwalo 10 gyali mizito era okibuulira ab'omulembe guno tayinza kukkiriza. Nga ze sente mmeka ng'ezaakakati? Egyakakati ziyinza okuba akakadde kubanga emitwalo 10 bwe nabuulirako mukwano gwange yaŋŋamba nti nedda ojja kusobola. Kati nalina muganda wange mukulu wange nga yalina yatandika dde akaduuka mu katrading center kembagambye Katana. Kati ate ye yali afulumamu ng'agenda kusuubula ngoye ekkola mu gugugu atandika okutunda mu butale. Bwe namubuuliramu naye yaŋŋamba bugambe nti ennyumba weeri eriko n'emyezi 2 kati jangu otandike obanga ofunyewo kusente. Ate nalwa ekirowoozo lwakiguza mu mukwano gwange ye yabirimu
ng'asuubula n'aŋŋamba yatukwata bugaali bwaffe munnange ate twalina ekidduka ekirala ku budde obwo olutuvuga maanyi ga kifuba twesamudde ne tugenda ekyotera olwo twala 10 nzimba tandika kusuubula asuubula katoni y'omunyo kuleeti ya soda kasawo ka sukaali ebintu nga bwe bimanyi ebisooka mu dduuka ebya kyakala jjukira ne muganda wange andekedde ennyumba eriko emyezi 2 naye nga tuleeta bintu kwolwo nno nagula na bya 7.5 nga ndaba bingi nfissaawo ne balansi w'2.5 zijja nzigulawo ntandika kupanga mu bintu naye jjukira ngambye nti obusente nabujja buki mukulima saakuleka amabega waggulawo ne ntandika okutunda lejja nga bw'obumanyi kabiri tikamu koota ya sukaali haafu ya sukaali kitole kya sabbuuni kati bwe nabiteekamu nendaba ngaera madaala gakyabanja nenzirayo nenyongera nenkwata enkumi nyaanya nzirimye nyeebwa kati sizoni bwe yatuuka okukungula nkungudde nyaanya nzitundira ku mmeeza nga bw'obimanyi tuteekateekaawo buteeka ozze mbusuubuzi naye era osigaddeyo mu nnimiro ojja ssente n'ebirime mu nnimiro n'otundirako nekudduuka kugamba ziva mu nnimiro ate n'ozongera mu dduuka era nkukakasa wagenda okuyita omwaka gumu ng'edduuka lijjo nga bwe ndi omusajja eyayagala obulimi n'obusuubuzi kati obusuubuzi ate bwe nabutuukamu nabwagala nnyo kubanga nalaba nga akasente kajja naye nakwata ekkalaamu nembala waayita emyezi nga 10 ogenda okubalamu nga nnyingidde akakadde yatandika n'emitwalo 7.5 jjukira nafisaawo 2.5 kale 2.5 ebyo gyannyambako wano mu buntuntu bw'otasuubula eri mu maduuka basuubuza obukejjekejje yongera okuteekako okutundirako ku bino ebirala kati nekinyamba kale katukitwale nti gyawere 10 naye okuyitawo emyezi 10 nga ndi mukakadde akebiseera edduuka nga lijjudde oyingira 9 muyingira kyenafunamu ng'ekizibu awo katana awo tewaliwo security ababbi bajja ne batuzindukiriza mu katawuni sente kamaze okuwera sente kaweze ababbi bampisa bubi nnyo babbi babba ebintu byange ne babbirako n'eggaali kati kwolwo lwe bajja okunziba nali nva nakusuubula kale ate ng'ebintu ebimu mbireseeko ewaka amabokisi ngaago bidomola kyamafuta biki kyekyanyamba naye wano banziba era njagala okutegeeza banziba nagenda okuddamu okubala nga ndi mu mitwalo ng'ana yali mukakadde bandekeramu obuntuntu kububalamu nga ndi mitwalo ng'ana naye era saakola sagwamu maanyi kati nga mmwe abavubuka b'ebiseera bino mbagamba nti ne bw'osanga okusoomoozebwa toggwamu maanyi yongera kulumba nasiriikirira abantu ega buli omu ansaasira busaasizi naye waayitawo ennaku nga 4 nenzigyayo ebintu ewaka enali ntaddeyo ng'okutereka nti wano akantu kajjudde obuduuka bw'omukyalo mubumanyi obuzigo babufunda nenzizaamu buli omu yali amanyi bamubye akomye nenzizaamu n'akagaali nengulayo akaavoni akakaddekadde nga kwentambulira biseera ebyo eggaali entambula ate akagaali nakagula emitwalo 3 eri gye babbirako ku bintu yali Phoenix nali nagigula emitwalo 7 obusuubuzi obutandise oyingidde katana bakubyeko bye bakubbye edduuka olizizaawo olwofuna mukwano gwo mukwano gwange oyo bwe natuukanga ekyotera ne musuubulako naye bwe namubuulira ne mugamba mpulira omutima gutidde basajja bajja kunziramu olwo oyagala okuva mu katana nve mu katana odde ekyotera nzira ekyotera naye ekyotera twatambulamuko ne mukwano gwange oyo ng'ennyumba zabbeeyiko ate olwo nnyumba ebe kuyingira mu kapito wo kumpi amakkati ne mugana edda kansooke nzirukeko ekaliisisa ndabe naye nga mmaliridde okola ki
okuva ekatana ije kalisizo ekalizo inasangira nno musajja atera anzalwa y'ekirembo sajja wa Kabaka Bisaso nga tutambula mu kalisizo nga tufuna nju twagifuna yali ya mitwalo 25 omwaka omwaka mulamba mitwalo 25 namugamba nja kuzifuna ezo namugamba nkubulire enziruse kuleeta sente nkuruka katana nantunda yawo naku nga 3 nanfunayo 15 nansooka nzidduse kalisizo nziwalandi road namugamba kati bwenzija nzija n'ebintu nzije ne 10 mulinga mpulira ndi mumalirivu nnyo ngenze mu kabuga akasituseeko wali ne poliisi nva mu kyalo olwo 10 ndifuna mukwano gwange gwe nakubira ow'ekyotera noonyeza akamotoka ntikka ebintu nti amaliridde ennyumba wagifunye nti ennyumba nagifunye nga nfunye akalu 12 jjukira edduuka lyo twali akalu 12 naye nga ndi mumalirivu maddala nga taddeko n'obubokisi bw'ebintu ngenda obumalirivu era kyeŋŋamba abavubuka ennaku zino mubeere bamalirivu saatya nti oba nnyingidde mu tawuni erimu kuba sajja abalina ssente n'abakazi naye naga ŋŋenda nga bwendi eno bajja kunziramu bantwaleko obusente bwange